Ab'ekitongole kya UCDA okukola ekikwekweto kino kidiridde okufuna okwemulugunya ng'abantu abasinga bwe bameze emmwanyi enfu ekireetedde omutindo gw'emmwanyi okusereba. Ng'ekozesezza ensigo ezitali nnungi. Manye ensigo nasale bw'eba etandika eteekwa okufuna ensigo nga zivudde we tulagira ensigo okuva. Banyini nasale ezisaanyiziddwawo basigadde beemagazza kubanga emmwanyi zaabwe nga n'ezimu zibadde za kutundibwa sizoni eno zisaanyiziddwawo. Nansale zino abazidukanya babadde bamala ganoga nga tebeetegerezza kika kyazo n'omutindo ne bazikaza ne bayiwa beedi olwo bwe zimera ne batandika okuzipakira mu buveera ne baguza abalimi. Naye ono yaddira kibooko bwe yanoga n'ayiwa nga beedi. Kati beedi eno tugisaanyizzaawo era tumusaba. Nansale ezisaanyiziddwawo ezimu zibadde ku kyalo Nakatundu mu ggombolola y'e Kangulumira mu disitulikiti ey'e Kayunga. Akulira enzirukanya ya nassale ezimeze emmwanyi mu kitundu kya Greater Mukono, Richard Kajimu, agambye nti abamu ku baddukanya nansale z'emmwanyi tebalina satifikeeti zibakkiriza kukola mulimu guno okuva mu UCDA era tebafaayo kugenda mu kitongole kya UCDA okufuna ensigo z'emmwanyi ennungi. Kajimu annyonnyodde nti emmwanyi ezimeze bwang'ambi ze zimu ku zitta omutindo gw'emmwanyi era n'ayogera ku bigobererwa nga bawa omuntu olukusa okutandika okuzimeza. Tandika nassale kisaanidde okuwandiika ku disitulikiti ne ku magombolola mwe babeera bamagombolola bano abalimisa batuuke ku sayiti balabe ebisaanizo bya nassale ddala ku sayiti kwebiri. Omulimisi okuva mu disitulikiti y'e Kayunga Moses Kibumba asabye abalimi okukendeeza omululu ogubaleetera okukola ekikolwa kino. Balina kulidde omululu nga gw'amaanyi n'agamba bwe nsembayo ekiro 10 n'enfunayo emitwalo gy'emmwanyi 2 nja kuba sifunye bulungi. N'agamba kangende nnoge na wali nsimbe nsobole okuweza emitwalo 5. So erudda awo ndowooza nayo kibeeramu eky'omululu naye. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.